Nze Ddungu Musisi ssentebe w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International azze olwaleero okwogera ku nsonga etutte ebbanga nga eggulu ly'Obuganda ekwata ku bulamu b'embeera y'obulamu ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Kyetuteekeddwa ng'Abaganda kukweka mutwe nga mmaaya ku nsonga ekwatagana obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'engeri gye busobola okutaasibwamu nga tukwata we tutalina buyambi na busobozi bwa ssimba busobola okututaasa ekizibu ekyo mu mbeera eno eriwo. Bwe kituuse ku bulwadde buno oba ku mbeera ey'okusoomoozebwa Kabaka wa Buganda gy'alimu, olukiiko lusazeewo obuteekookoota oluvannyuma lw'ebigambo ebyogeddwa Katikkiro okumala ebbanga ggwanvu, lusalawo luwandiikire Pulezidenti wa Uganda butereevu akwate ku ekyo kye yalinamu omukono okuteekateeka n'okuzzaawo ku lw'okutaasa Kabaka wa Buganda. Pulezidenti Yoweri Museveni nga Pulezidenti wa Uganda yalina obuyinza obw'essimba era obutagooka obusobola okwogerezeganya ne gavumenti ya Namibia. Egambibwa nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati gy'ali era gy'akuumirwa ku mateeka g'abasawo. N'olwekyo tuba tuyise kumpi bwe tumutikka obuvunaanyizibwa bw'ateeka okutuukiriza nga Pulezidenti wa Uganda ku Kabaka wa Buganda era ku munnansi wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, gwe tumusaba atuddize Buganda, Buganda bumanye butereevu ebimukwatako nga buyita mu abo abavunaanyizibwa mu nnono okububuulira era okumanyisibwa okwo kutambule mu nkola ya Buganda ey'akakuyege nga kugenda kunnyikira mpola mpola, twewala obugugumuka obuzzeewo olw'amawulire ago obutatambuzibwa nga gayisibwa mu mikutu Buganda gy'emanyi ng'Obwakabaka egitakozeseddwa era ne kiviirako okweraliikirira, okuyaayaana, mpozzi n'okuwaanyisiganya ebigambo ebitandisaanidde nga biva ku mbeera eyo ey'Obuganda okukuumirwa mu kizikiza ku mbeera ya Kabaka. Charles Peter Nayiga alwanye nnyo okunnyonnyola Obuganda mu mbeera za Kabaka era nakkaatiriza nti ye ng'alina Ddamula yateekwa okkikola. Butuufu yateekwa okkikola bwe kiba ng'atambulidde mu nkola ya Buganda era nga mu kukikola yeekoonye mu nsonda ez'enjawulo z'asuubirwa okukolagana nazo n'okwekoonako nga tannajja kwasanguliza Buganda embeera nga bw'eri. Olw'okuba nti akoze bwannamunigina ku nsonga eno, kyekireetedde Obuganda okwongera ku buli mutendera lwavuddeyo n'abaako byayogera. Ekisooka okubuusabuusa, ekyokubiri obutaba na beesige mu byayogera, n'ekyokusatu okumulabamu obutalumirirwa ngeri Baganda gye bawuliramu ku nsonga ya Kabaka waabwe, n'atuuka n'okubalaga nti mpozzi bo bw'atuuka mu mbeera ey'obukosefu tebandifuddeyo kubanga ayina abasawo abakugu, kubanga ayina abaana, kubanga ayina abooluganda, okusingira ddala kubanga ayina ye Katikkiro empologoma gwe yakwasa Ddamula. Kituufu yakutte Ddamula naye ate si yasoose okukwata Ddamula. Mu kitabo kya Muteesa
Ssekabaka owokubiri kyeyawandiika kyeyawa omutwe Discretion of my kingdom, ekivundulwa mu Luganda nti okukozesebwa obubi obwakabaka bwange. Kyawa amakulu nti obwakabaka bwe bwali weebuli era nga bulungi nnyo, naye olwabo abajja ne babusanga oluusi ne bakwatibwa effutwa n'effubitizi baafundikira nga babukozesezza bubi. Kati Katikkiro okuba nti akutte Ddamula era nga Kabaka yagimuwa kyokka si bukakafu obulaga nti buli kyakola nga alina Ddamula kituuka kubeera kituufu. Ekyafaayo ekyo kiri mu ngeri Ssekabaka Daudi Chwa gye yattibwa gavana wa Bungereza eyali mu Buganda ebiseera ebyo Philip Mike ng'akolagana n'eyali Katikkiro ebiseera ebyo Nsibirwa nga ye yali akutte Ddamula. Gavana atabuka ne Kabaka. Kabaka awandiika ekitabo aga nti obwakabaka bwa Bungereza engeri gye butuyisizaamu obulaze obutali bugunjufu tubusinga obugunjufu. Gavana abuuza Attorney General amuwa amagezi nti oyo Kabaka alidde mu nsi olukwe era bw'aba tatwaliddwa mu kkooti kuwozesebwa ateekwa kuwaŋŋangusibwa. Batandika okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku mbeera y'obulamu bwa Ssekabaka Daudi Chwa mu biseera ebyo. Mulwadde nnyo, tamanyise gy'ali, tasobola kujja. Naye nga mu lubiri emmungo gy'ali n'esalaama gy'ali nga bakikoze bugenderevu kumusala ku bantu be. Kaka abantu be bawolowooza kati Kabaka bakikoze bugenderevu omukweka Abaganda. Be batandika okugamba nti Kabaka bagenda kumuwaŋŋangusa. Ssekabaka Daudi Chwa atambula agenda mu lubiri lwa nnyina e Lusaka, Namasole e Lusaka, ng'agenze kwekwekayo bwekwensi. Omu ku baali mu lubiri nga bamunoonya Gavana ne Katikkiro banoonya Kabaka tebamanyi gy'ali, yabuulira Nsibirwa nti mu lubiri waliwo omugenyi atali wa bulijjo. Nsibirwa akimanya nti Kabaka yali yeekwese mu lubiri nga takyawuliziganya na Katikkiro we, nga bwe tulowooza kati nti ne Kabaka takyawuliziganya na Peter Mayiga. Enkolagana ye ne Kabaka si nnungi newankubadde ye akuba n'ekifuba n'atubuuza lwaki tetubikkiriza kati Kabaka yamukwasa Ddamula. Nsibirwa amaze okumanya nti Ssekabaka Daudi Chwa ali mu lubiri lwa nnyina e Lusaka yategeeza Gavana Philip Michael nti Kabaka ali mu lubiri lwa nnyina e Lusaka. Philip Michael yalagira Dokita omweru ne bagenda e Lusaka ne bakwata Ssekabaka Daudi Chwa n'amaanyi ne bamukuba empisa ey'obutwa ku ssaawa 11 ez'olweggulo ku lunaku olw'abirimu Novemba. Bamala omukuba empisa eyo Dokita n'agenda ne badda enkeera omukeberako nga kumpi yajjedde omukono ngabo. Okwo kwe kusinziira obweraliikirivu bwaffe eri Katikkiro Charles Peter Mayiga eyali abojjeddwa ku musota n'omugwa agudduka. Sikulwa twagala kirumamu nga Nsibirwa kye yakola Chwa n'ono akirina mu birowoozo kikola. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kyetuva kusaba Pulezidenti Yoweri Museveni ku luno ajje atutaasa ekizibu ekyo. Kisooka agambe ku Mayiga sinzira ku byafaayo Abaganda bakwekengedde vaawo Kabaka ngenda kumuzza era amutuddiza okuva e Namibia amuteeke mu mbeera ekitamwongere kubeera bubi okusinga ate bwe yandibadde ng'asigadde mu Namibia n'atazibwa kusinkana Peter Mayiga. Yeesibye ku kigambo ekimu nti kubanga yakwasibwa Ddamula. Tumulaze nti n'Ensibirwa yalina Ddamula naye yeetaba mu kutta Chwa. Nolwekyo tulina omusingi kwe tusinzira obutamubeeramu na bwesige naye. Tetwagala kudda mu byayogedde ate tetwagala biddamu mu ngeri ya busungu, tetwagala kubiddamu mu ngeri ya kuvuma, twagala kubiddamu mu ngeri ya kusengeka nsonga tumulage lwaki Abaganda beeraliikirivu kuba avudde ku nkola ey'Obwakabaka bwa Buganda
emulagira okwogera Obuganda gye bugamba ng'atudde nabo nadda ku nkola eya kiripabulika ey'ekikampuni manager mwaweera ebiragiro ye nga bw'alaba kampuni bweteeka okuddukanyizibwa ng'atuuse ne kaakati okwogera eri ab'amasaza ku nsonga za Buganda ng'aleese Daudi Wassajja kyokka ng'alina bakatikkiro abamumyuka basatu tayogera nabo ayogerera David Wassajja era nga manager omutuufu bw'akola ku bigendererwa bya kampuni gy'aba atambuza agitambuza n'oyo wamumyuka nga bakkiriziganya mu ndowooza bakyalaga kyabalangira takwatagana nawe kiraga olukiiko lwennyini lwabeeramu n'atesanga Katikkiro bamugamba tugende tumulabeko yabalagira bulagizi aba ekirowoozo kyabwe yakisuula n'ab'amasaza be yayogereddemu bamusaba wakiri twandimulabyengako omulundi gumu mu mwezi abantu bamutubuuza tubabuulire embeera ne bwe yabakira mu bbanga ng'era lw'oyo omutendeke atatya kuddiza bigambo atatya kuwakana atatya kuwa nsonga naganidde mumujja mulabangako kumatikkira okwo tekuba kutwala birowoozo by'abantu kuba kulagira bantu ebankozesa mbi eyaddamula discretion of the damula discretion of my kingdom amuteesa kyawa omutogo yawa ekitabo kye tetuva tusaba tusinziira ku mbeera ezo kati ayino tutaasa tuleme kwekokoota Abaganda wannate muli mu nsi temuddamu kutunuulira mayiga ku nsonga eno tugambe President Yoweri Kaguta Museveni nga tetwekokoota eyasalawo okuddiza Obwakabaka nga bulinga kampuni corporate solo ng'era Katikkiro akola nga manager mayiga kyakoze obulungi ennyo okusalirawo Obuganda ng'ali bwannamunigina okulagira Obuganda ng'ali bwannamunigina kubuulira Obuganda ng'ali bwannamunigina futi okuteesa n'Obuganda ekyo tukyegendereze tumanye President Museveni tumusaba ekyo ekika ky'Obwakabaka kye yabutuleetera tukitambuliddemu ebbanga naye kitukubye enkovu kitutakudde ne kituleetebbwa tetwandyagadde lisajjuke n'olwekyo Abaganda wakati n'okulaba nti Mayiga akoze bubi mwetegereze nti Mayiga ekifo kyatuddemu okusinziira ku nteekateeka n'entegeko y'Obwakabaka Pulezidenti Museveni bwe yatuddiza ne bwe banaaleeta Kaawaasi najja kufundikira ng'alinga Mayiga ne bwe banaaleeta Daudi Mpanga najja kufundikira ng'alinga Mayiga olw'ensonga watudde ekyo kikiteeka okumufuula Obwakabaka obutalina buyinza corporate solo bulinga kampuni